muyongeyo gw'okuyitako mu kalulu nammwe for the first time akamaanyi nga kano. Abaana baffe bali mu luwummula, abaana mubakuume, mubaleke kutaayaaya, abaana bwe banaata. Bwe munaabiwulira mugenda kukyusa emmeeme zammwe zikole ebiri mu luyimba olwo. Ate twebaza nnyo kompoza wa tuli live ku BBS. So mubeere bamativu n'ebigenda mu maaso, ababakuba ebifaananyi si bambega tubabanjulidde. Olw'abassentebe banne yakoze omukolo guno kibakakatako okulayira, naye omukolo gufuula nga gwa njawulo era nga gufaanaganako Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluganda mukama mulungi. Otyo banyabo ne bassebo tuli live ku BBS musanyuke. Ye mukama waffe sokoddeyo tule flaga ya Buganda emala okuwanikibwa. Ndowooza mwenna abali ku side eyo munjulira. Flaga ya Buganda erina okukola ki? Okuwanikibwa. Omaliriza ojja kunnuma kukutu naye nga tonnaba kunnuma kukutu. Nnyo ekitundu kyaffe nga bwe nabagambye nti tugenda kuyimba oluyimba lw'eggombolola. Eggombolola eno erina oluyimba, ye yo twongere okweyagalira mu bibye byakola ki byatandika. Omwami oyo tugenda mujjukira nnyo fe abali mu nsiko eyo. Omwami Nkonge mwe mutuuka obutereevu bwa pulezidenti mumutugambire atusiimire mwami Mmiiro ng'akyali mulamu. Eggombolola bwe ntuma oyo ndowooza mumulaba ayambadde uniform eriko pulezidenti, awo ntumye butereevu ani pulezidenti w'eggwanga. Sebo tukuyoza mubimanyi bwe byatambula buli wamu, era ne tufuna ebbaluwa yatugamba eggombolola layiza aba chairperson LC1 na LC2 ab'omu kitundu kyo, era ne batuwa ne list okuva mu electoral commission eya Mukono district kubanga yevaako ne baweereza ne Kampala. Mu kyo tulinamu abantu abakola petitions zaabwe, era ensonga ezo baagala n'abamagombolola tulayize tumale batunule mu petitions ezo nga bwe zaali. Abaana abatebanna bakulayira bagenda okubanga bakola ki balayizibwa. Muno omwaffe tulinamu omuntu omu yekka yatagenda kulayira, mwami Matovu Kamadi agenda kulindako, ye tagenda kulayira leero kubanga ensonga ze ziri ku petition. Byensoma biriko ne stamp ne signature eya registrar wa electoral commission Mukono district. Manyamatia I Kisule Tom Kawoya I Mwasa Lawrence. I Osoka Gerald. I Ibrahim Rutimba Balianensekesi. Mazima. I Walus Joseph. Swear in the name of Almighty Allah, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the. So help me God. Chairman wekyalo kubite kali mugamba kyebwa buli weeks bbiri yandibadde akuba enkigo kuki okuba omwezi okusobola okumanya ebirimu abaki abantu bebassebo ne bannyabo ngera kikakata nti mmwe abalonzi mubanga mmwe abakiisa omu bakansala balina okukola ki okukiika ku kyalo ekyo. Naye tusaba nti tubadde mu kakadde kanene neggisa ono nga tugaba ssentebe abamu nga tuwulira embeera embi erigula embeera ne tubayita wano ffe tukola ogwaffe tugamba at least mu myezi emeka esatu mu kwengayo enkibo ku byalo, naye abamu baagana okukola ki baagana okuba enkibo ku byalo bassebo ne bannyabo. Tusaba ssentebe abalonde olunaku lwa leero tusaba mukole enkole nga birina okukola ki nga birina okutambula. Omukyala kwata ku nsonga z'abakyala, naawe kyama kwata ku nsonga eriba ki
tujja tufuna obuzibu ababeera oluusi mu ofiisi yaffe erikumbi neki neggombola nesebo kyewaliwo emyalemu osanga n'oli nga omukyala yeyombye nebbaawe naye nga zeewa kase wano nola ati kati n'abakyala akoze mulimu ki gugwe basebo ne bangeeza okusiba ofiisi aje ekigambo kyabwe ekyo kireke sibola akwaje kirala ekyokubiri aje mu ofiisi sifunawo ku baluwa nafuna baluwa emutwala nesafuna ekola ki emukomya waayo ajajjikuba era n'ensonga endala gyesembayo okusinza ku nsonga zaffe ezirimu nga kunyudde ekyamazima guli omukolo gwokuyita kwa ssentebe kakasa gwange sigwa kiifu kikiraga nti obunyomye obuli ku kiwoyo omukulu era nkakasa nti aje ekisembayo nkakasa nti siri mweteefuteefu kuddamu nkola naye aje kale nenyamidde bw'obadde wamusabu kiryamani n'ogamba nti bino byolabye ebikoleddwa wano olwaleero ebitegedde lunaku lwajjo njagala okutegeeza sabukawunta chief embeera teba nnungi n'omulundi n'ogumu kubanga ekigambo ekikwatagana n'okulayiza abantu tikyakuguddeko bugwe okubeera sabukawunta chief nga nawe weeyagalira mu ggombolola eno kwe kukwatagana ne ssenkaggale w'ebyobufuzi mu ggombolola eno weewaawo n'olwekyo nnyabo madamu chief sala amagezi gonna okukwatagana ne mwami Juma Lubega mwami Juma Lubega muzadde era mmanyi ajja kubakuwuliriza oba ntegerekese bulungi ng'omuntu amanyi ebyobufuzi eyo ensonga mbadde siyinza girekayo ku lw'obulungi bw'okutereza eggombolola eno nga maliriza ebigambo byange njagala okutegeeza bakama bange mwenna abakubye wano ebirayiro sikyakweyagalira mwe abakubye wano ebirayiro bassentebe b'ebyalo sikyakweyagalira mudduke mangu nnyo musooke mutuuze executive zammwe ku kyalo n'olwekyo mmwe bassebo ne banyaba abava okulayira wano temulowooza nti ekitiibwa kino kye mututte wano kunaanya mugenze mu kusoomozebwa okutagambikako mukyala Nakaddu abadde wano n'alaajana n'abantu bonna ababadde wano balaajanye nga bagamba bassebo ne bannyabo twabeesize nti bakwasa obuvunaanyizibwa buno bagenda okubawa akantu ako ke bayita sitampu eyo tereese bizibu mu byalo kitalo n'osanga omuntu omu gw'olabye akutte Qur'ani wano n'akwata Bayibuli nga yeewaayo okubeera nti agenda kuweereza abantu mu butuufu bw'okubaweereza n'akwata sitampu n'agikuba ku mpapula 3 kino ekiwandiiko ekisooka kyogera ku buguzi bwa kifo ekyo kyennyini n'okwata ekifo ekyokubiri ekipapula ekyokubiri nga nakyogera ku buguzi bwa kifo ekyo kyennyini okusibuuka empisa ez'ekiko ekyawaggulu n'osoma n'olupapula olwokusatu nga era nalwo lwogera ku buguzi bwa kifo ekyo kyennyini naye ng'omuntu omu yakola ki yateekako sitampu era ensonga eyo weekoneddwako mpulire ng'abantu ab'essayidi eno bakuba mu ngalo kubanga mu butuufu kirabika kibadde kibatuulidde nnyo kubanga ate saasi oba gombola chief ate gwayita bassentebe b'ebyalo nze mu nkola yange ndabanga kati awambye ofiisi meka 2 kati essentebe eno zayero si 2 ate kati esaasi ow'eggombola ekirutabula enkola y'emirimu gyeteki etali nnungi esaa leero twayisa ebirina okukola mu ggombolola y'Ekimerere mu bajeti yaffe era gavumenti tugyebaza ne tuwa ssente zikola miki ezikola emirimu naye mu bbanga eyo yonna fayina nosobola yaggwako dda naye takala nakola kino ekya nakimu buli w'omubanja n'ogaba waayi kino nga kitanga kukolebwa awuza mungende empola nina abanene ne tubuuza ati kati ate abanene mu kukola emirimu gy'Ekimerere abagyeremesa be baani kayira nga yalaga nti wala transfer eno yaliwo y'okusinza ku banene be yasalawo nga ye agende oba akole ki alina okulima enguudo esente zajja dda gavumenti yazituwa ensimbi za road fund twazifuna nakalisalayo enguudo fana nosala yaggwako dda tezirimwako tubenga tulina metta kale esente zinga bekwasa twakita oluusi district y'emukolo ina twakita munefula twafuna omukwano n'emmetta nga amafuta buli wegajja tumuwandika n'atuwaki guleeda katwamugamba twakuwandikira metta atuwegula tulime amafuta galiwa awoza ate luli ate mulinde netumugamba zo sente zaffe wezajja kwa wezajja era nenzukulamu amaki amafuta kutoto ngaze ssentebe nemugamba netagisa okufuna ku lisiiti eyo kaseda amafuta gaguliddwa dawakuza lita meka womugambe enyagamba awoza kimu ngenda mpula nze nabaki abanene kati tubuuza mukyalo ono yebuzabuza tukitegere ekyokubiri twakkaanya okugula musente zaffe twayisa budget gulakuma akongola kasooli nakati yagenda okola ki okagula twakkaanya kubye kifaananyi
ngende n'ekyo tetonkuba bifaananyi saagala